Salt TV program omunyo kumacha sawa eno yenyini sawa 2 lunaku lwa kusatu tubeera ne Harold KAIJA tubeera ne Honorable Godfrey Chiwanda Subi namba nyawo ekibina cha National Resistance Movement nkwaniriza natera nkubuza ko nti mwasise muti abasebo ne banyabo amanya agange nze tusima pro olwaleero enaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 olwaleero ye World Press Freedom Day lwe lunaku bwe tujjukira eddembe ly'abannamawulire n'abawandiisi abatuusaako amawulire mu nteekateeka yennyini na biki ebibasoomooza tuyozaayoza bannamawulire naffe tweyozaayoza kuba ekisawo ekyo ekimu kye tutambuliramu wa kye tukoleramu era twebaza n'abo abasobodde okukola emirimu gyabwe n'obuvunaanyizibwa okusomooza kukyali kungi mu kisawo ky'amawulire naye tusaba nti abakwatibwako ensonga ezo z'okutulugunya bannamawulire ez'obutasasula bannamawulire mu biseera oba mu budde bwennyini naye baleeta amateeka aganyigiriza oba agakontana n'eddembe ly'abamawulire mukyuseemu mujjukire nti amawulire gakola kinene mu kutegeeza ensi ne mu nkulaakulana ey'awamu. Tukulisaayo bannaffe ababadde mu lunaku olw'abakozi mu disitulikiti Namutumba abakozi bonna tubayozaayoza ku lunaku lwammwe olwa International Labour Day. Wakati mu kiyongobero eky'okutibwa kwa minisita owa omubeezi owa abakozi omugenzi kati kano Kero Engola tusasidde nnyo abafamire y'omugenzi minisita tusasidde nnyo n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olwa enjega eyo n'ebitatambudde bulungi. Nja kusaba nti nyanjule Harold KAIJA yamyuka ssabawandiisi w'ekibiina ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FTC tugende mu maaso n'okubaganya ebirowoozo okubigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini. Nedda sebo from mawulire principally nti waliwo buli kaseera waliwo mupya yegatta ku audience ya waliwo abantu buza abatulaba njagala okukola mukisa guno okulamusa mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambe batava ku TV yaffe ku show yaffe eno waliwo be nasanze Kasese nga tugenze okuziika maama wa Honorable William Nzou yafudde nga myaka 9 mu gumu twamuzise Kasese yes ku Labour Day twamuzise abantu beyo nagenze mukama wange retired Colonel Dr. Kiza Besije bantu nga bakyali ku nsonga nnyo eya omusinga amanyi Dr. Amulabanga ngabo yaabwe omusinga n'akomawo n'abagamba bw'abanga abamukwata bakyaliwo ne bwanadda bajja mukola ki kumukwata naga nti tulina okulwana okulaba nga waliwo obwenkanya kasamu nawo okulwanira obwenkanya akyali ku Beiru atakkizo nagenda iyo butafuluma Kampala ne Wakiso ndo butatuuka eri mu bwakabaka bwe mufunza ali mu kkomera bw'oba tosaa kulamula by'olina kukola so ate njagala okusaasa ne Honorable Joab Businge Masindi Municipality naye yafiirdwa kitaawe aziikibwa olunaku lwaleero e Masindi njagala kwetonera muganda ngo leero sigenda kusobola kutuuka yennyina omuswiba gwennyina okusooka okukwasaganya kambere brief enje lina kasaawa esaawa yaffeemu tusobole okutuuka ku nsonga naye nga njagala kwebaza mwenna abaliko. Honorable Godfrey buuza batulaba kisoboka abatulaba mbalamusiza abatulaba ku makya ku munnyo mbalamusiza nnyo nebaza Katonda ataatukuumye kitalo nnyo ekya mukadde waffe Charles muganda wange big brother Engora ate n'okwongera okusaba na Uganda okwogera ebitono bantu boogera bingi ne bwino tamulina n'olwokuba abamuteese mu kamera nayagala ayogere ebyalinako omutwe atalinako omutwe n'amagulu naye mu kiseera kino nga kubanga Charles abadde mukwano gw'abantu abalala bangi abamanyi Oluganda bankubadde abadalango so tubasaasira nnyo ekiseera kye muyitamu n'emikwano gyaffe emirala oba oliawo abali tulaba buli nnaku twagala kubeebaza kati mwe bannakisoboka n'abatulaba nnyo mu kanyomero kano akasooka
kwe kwongera okubakubiriza nti guno mwezi gwa kutaano gutandise omwezi guno gwokutaano Apollo abantu batandikuba nga bali n'ebirime naye kati batandika nnyo okweteekateeka okutandika okukasuka obwongo ku season egenda okujja much as we are in May because next season tutandika gwa musanvu gwa munaana so bwe tubanga tuyingira mu kola okufunamu sente as commercial agriculture. First of all, nabagamba nti you cannot do commercial agriculture, you cannot have commercial agriculture unless you have commercial farmers. Tosobola kufuna bya bulimi bivaamu sente okujjako ng'ofunya abalimi abali mu bya sente ng'abamanyi ebya sente amanyi okukozesa sente manyi okumanya nti nsobola okwewola nsobola okuzaayo bwenti ekimu omulimi olina okuba nga olina akawunti beera n'akawunti yo manya kubala ebitabo byo omuntu bakubuuza nti bw'olima bwoti okota tugende mu bitabo tubenne bwino nfunako bwenti nkola bwenti bwe nkozesa kino so kimanye nti ogumulimu tugukolenga omulimu gwe tufunamu ensimbi oli mulimi wa mmwanyi tubuli wasimba di zimaze banga ki yes kinda okusembayo ku oli mulimi wa kasoli amala emyezi mukaaga but tell us ku myezi omukaaga that's 180 days na ku 108 na ku mekazi oli actual mu nnimiro kubanga tuoze na ku myezi mukaaga niyo omuntu amala myezi gyonna mukaaga nga amule because kasoli si baby you know nakulosimbye noddayo nokola noddayo nofuira noddayo nojimusa bwobalabalamu oyinza okwejukiza nti out of 180 days munaku 108 actually okwesize naku 30 ku 108 kati is it worth okusigala nga okola ekyo bwe kiba worth nga olaba kikola oyina okutunda ku bintu oyina okutunda productivity ojja mu kifaana kitya ebintu byejjemu bikwata otya after kibaita post harvest handling engeri gy'obikwata tuli mu kuteekateeka omwoleso ogw'ebikozesebwa mu nnimiro gwe tuyita it's going to be one of the biggest gyenteekateeka farmers expo era tujja kubanga tugiranga wano ku sort radio sort network yaffe ne ya sort tujja kubanga obulanga okwebuli okulanga omwolesa abantu abagenda ogweta abantu tujja kubana gwekiryocha onakulencha ngenda kuba ne ba stakeholders bishop wa Wakinda Mityana bishop wa Mityana diocese abawule ba father ba sente ba MP bona nabayise aba sub region ya Greater Mubendi twogere turabe tusobote okuyamba abantu bafa balimi one okufuna ebintu ebituufu nga babifuna ku bei entuufu ate nga bafuna ku bei entuufu but no kumanya enkozesa yabyo yeah that is okumanya that is awareness okuona counterfeit ebichupuli ate n'okubifuna ku bei eyo so gwe mwoleso gwoteekateeka era ku Sunday ku Lwakusatu nja kwamba tegeeza either gena kwa gw'omukaaga oba mu gw'omusanvu emezi ebyo biri kweteekateeka ne mbaniza mu next aba kinatuuka era KAIJA nja kumuyita yajja kuba omu ku boogezi manyi musajja wa economics ajja kuba omu ku boogezi bange as actually naitwa mu recruiting nga mu timu kisoboka yes kisoboka tweyanza nnyo era twaniriza honorable Godfrey Kiwanda Subi tugende ku nsonga eziri mu kiseera kino kyennyini ensonga y'abakozi n'eddembe lyabwe na butya bwerikwatiddwa mu ggwanga Uganda ndooza ke kadde tutandike ne honorable KAIJA olaba otya nga tujjaguza omukozi mu ggwanga Uganda omukozi atunuliddwa atya kuba omukozi ndowooza eggwanga nga teririmu bakozi era liba terina ligiriraga waliwo n'abamu ababadde batandise okwagala okukwasaganya zino ensonga ebbiri eyatiddwa nti oba zina nazo bwe zeekuusa ku nsonga z'abakozi tandikirawo neyanza nnyo Apollo okuleeta ensonga eya Labor Day oluusi bagiyita May Day ate ba America bagikuza buli Monday esooka mu September olunaku olwo terwali lwaffe lwe Uganda lwatandika zakozesa abantu abazze nga balwana lwatandika mu America
nga sivowo oba utawa lwamenula luwedde kakati nibazaako ente kakati olwadde nati walotalo olw'abakozi abakozi bakolanga olunaku lulamba okuva ssaawa ku makya mpaka saa 12 naye bwe tuba twogera ku bakozi tegeezaani kubanga tulina kiraasi 3 tulina kiraasi ey'abagagga kati nga tuyinza okugamba kati pasita waffe baliri waggulu nabeero bayita middle class bamwe ab'amataayi gye bayita working class be tuyita the blue collar jobs bagaraji bano boosanga bambadde abakolera ddala egyo boolaba banawo boolabanga ye sweeper wano ye getman ye mufumbi ye maidi be bali boolaba batulongooseza ekibuga yeyo klasi tuyite y'abakozi era yakolanga sisi y'abasupervisorlwabo abantu batatunuulira naye nga bakulu nnyo mu economy naye akali mulowooza musiru wammwe kuba gwe ne mukama ofuna obudde noyogera naye swipa ayinza obutamulaba kakati lwero ne balwana kuba mbwe embeera bakola ng'essaawa 12 teri overtime supervision nga miggo kuba ajjukira abakozi abaasookera ddala baali bagulanga bagule boyinza okuyita basireevu kakati bwatandika okulwana bajjawo kati weegi abasajja nga Ford basinga okulwana bo ne bongeza ne kusente bamalaga nti akati olunaku luno olujja olunaku galwa Haymarket Day nga beekanga mbu nedda twagala essaawa 8 omukozi akole essaawa 8 kyovola yes awummule koleko 8 kuva ku saa 2 mpaka saa 10 nzireeka era terwajja mu bwangu ensonga z'abakozi siza lusaagiriza bafa ne kulwala wafa la Jacob Bono yafa era abamu be baakwata tebabakkiriza na kuwoza ne babasingisa omusango ne babali mu context eyaffe wano e Uganda yes so nti akati nti olwo lubadde luki lutalo okutuuka olwaleero baba katuliki fa abakatuliki mu 55 ne balufuula lunaku lwa St Joseph taata wa Yesu eyali omuki era omulala omubazi omukozi oyo akozesa amaanyi naffe ne tuli peaking ono kyovola ebintu byonna bijja kati olunaku olwo lwogera ku conditions at work kyovola nawedde mu message ya mwayi M7 ng'agamba nti affe ekikulu ennyo kukola mirimu si welfare olunaku si lw'abali abanoonya emirimu lw'abo abali ku mirimu kati emessage teyabadde yaabo era bagimuteeketeekedde abaluzize point lunaku lw'abo abali ku mulimu tembeera yabwe eri etya ng'olina abasawo bayintaani president alinga eya challenge nze bonna ababadde boogera ku welfare boogera ku minimum wage boogera ku poor working conditions naga nti ensonga enkulu si welfare mu kiseera kino ensonga enkulu kwe kulanga tufuna tumalawo ebbula ly'emirimu nedda akati eyo speech yali giwadde olwaleero nga luwedde decoration y'embaga si ya Christmas kati yabadde ku Christmas ya merry making abo bazze kuwuliriza ensonga zaabwe olunaku lulina okwadressinga ensonga zaabwe abali kukola lunaku lw'abakozi si lw'abatakola nobagamba ne minimum wage tugituuse wano bannaye abakola mbige nti gloves tujja kuzifuna head gear tujja kuzifuna bannaye tugenda kubawa gundi overtime ojja kumufuna omusaala gwo ng'ennaku z'omwezi 28 ojja kulaki ojja gufuna tugenda kubongezaako bannaye basupervisor banaakolanga abantu obubi gona amateeka gagagenda okubasiba kubanga nti embeera y'abakozi netuyita abakozi mu Uganda mbi kekaseera ak'okutunula mu misaala emisaala kubanga conditions at work zisuka ku misaala abo osanga mmwe bajja kuwa airtime allowance naye n'oli wawansi tebamuwa airtime allowance gwe bajja kuwa omusaala munene naye gwe bakuwa transport ye oli tebamuwa ki transport tebamuwa housing gwe bakuwa ki housing era bw'otubakola kino kyolaba era gyolaba abantu ba mixes era mbalira amointa ng'ewandise page nyingi nnyo okufa kuki kubanga omusajja yafudde munaku yasse mukama we neneetta mu nnaku nga luddiridde lebadde message yayite wa hope ku mukozi kuba bw'owulira mugabibagabi yadde ayogera ku musaala
Hagamba mukama wange gwa minisita w'abakozi ensonga zeki ayina amabanja ayina omukyala ayina olubuto kubanga luli gavumenti ezasooka zakirowooza abakozi bazimbire amayumba rent ebenga temuluma wantu alina ziyutisi omukozi wa gavumenti musirikale atambulira bwere amayinga ekya transport kiri ketadifo nojja nomanya nti wala eddwaliro lya gavumenti bwajja ne kaadi ye ekola balinanga amasomero g'abasirikale namambu nga kibagezaako okukola omukozi ono agenda okukola ng'omutwe gwe gukakanye omuntu ali stress tasobola kukola era bwenza okugira juzi waliwo obujjaji abavubuka driver ali anyumiza yali akolera jjaji ng'akola mu pulu ba drivers abajjaji nabo jjaji omu nga jjaji kolo yali talina driver kati bw'aba talina driver ne bamwira nti Kiwanda leero jjaji Sisigundi genda omuyambeko n'agenda yo worship nze go bagambye kuyambeko omusajja kiyakola ebisumuza mukasukira bikasukire ekigenderero ngabo no yakulaga nti afuna ngo gatagasa n'afuluma ebweru bw'afuluma ebweru ngayiga ali ku mmotoka najja n'atuulamu kakati bodyguard yajja na pistol teyajja na mundu nene namga drive tamulaga najibalaga tano kyuka kyawe kyamano ojaji basi bya ku CPS naita osi ono mujemu taina mugaso gwe bodyguard onavuga ne bavuga watano bayero bali mu industry wizura saa 8 teyatese na munamuga tugende embalala bwe batukawo empiji aina we yagera nafuna ennyama najirya yeka tawadde tamunyega nibavuga natuka embalala bwe batukaano nga ku gundi ku hotel Riz waliwo ka hotel ali awo namuga parking awo genda obuza olumu za sente meka bwafuna ogenda okuvuga olumu agenda okudda ngone moroka agivuza akoze eki agenze taina simu ye nasigala nga kakanino omusajja labika dda za 3 5 za kilo 8 bwamukubira tusinkane nja ku saa 2 omusajja taina sente zisasulalu nasula mu bitebe sawa nnya natuuka ne beetoloola tamubuuzo bwasuza otya oba walidde yempisa omukozi yes oyo omukozi gwe tuyita ki bwayisibwa na omusajja agamba navuga emmotoka nemukubaza hampezo zimanyi nazimupagenda tuke Masaka yamuga tukyameke Masaka agenda okudda nga amulyako dipit bwe batuuka namuvuga kakato namanyi bajjajje babe wamanyi otye wange omusajja ne yekyanga bamutuusa waka namuga obeerawa batuse no saa nga 5 ez'ekiro 6 namuga nti Embeera side ze Matuga okuva Entinda mpaka Matuga namwe 10 yezi really musera namuga mukama wange atofaayo zisigaze omulala yagula kaluka munabagocha bwalango kalya bwafuluma n'omwana n'agamba omanyire denjala enzita nakakwana akagenda okudda enfaana gwonzange ziriwa namuga mukabange gwide olida gundi ya jaji omulala ng'akomawo ku lanchi bwatuuka ku lanchi kakati omwana n'agamba omukozi mpa ku mazzi g'okunywa omulamuzi nayimirira eri waggulu n'amugaa nti lwaki owa omusajja oyo amazzi gange ag'omu fridge abalamuzi abaffe bawone waliwo restaurant gwe twabiranga Dr. Besiige twalyanga ekyemisana tuba tufuluma nga ne minisita waliwo minisita yayiddewo ng'ayina abaana bali mu motoka era nja kwebaza Kiwanda Kiwanda we mulaba agenda mu restaurant akola ki agamba abaana be bakole ki bayingire bagende balye n'amubuuza abo balya ssaawa mmeka allowances zino ez'omu workshops eza driver n'eza bodyguard abakulu si ba minister si ba commissioner bonna boolaba ab'ebitogi bazijjayo ne zifuuka zaabwe agati nyina driver nyina ne gundi nazisayininga nazitwala genda onoonye mu mayumba abantu abakozi maid yabasooka okukeera yasembayo okwebaka olina omugamba mbu ye talya nnyama netusinzirawo netuvuma abawalabu nimukugamba noje tandika okukyalakwe mu maka g'abantu ng'olabulabi waliwo olusuwa getman n'omusanga nga getman ali mu birowoozo biyitirivu ogwenje banyuza namwe mwiteeko mulai so nti kyetwalabe ku minisita obaoliawo kyandibanga no era nimukuga nasanze abasirikale basatu bo bamuyise mata waabwe
waliwo bagamba nti oyo hero bo bamwise hero waabwe era bwenda page emu nti baminister balanso gamba mbu babayigirize waliwo naawe ebyobuntu kyomanyi nti bwe mbanga ndi neddanze nagenda nenda bagundi Kiwanda nga nyimane driver we nola Kiwanda nga amanyi mukazi wa driver we ekitegeeza amanyi ne waki ne wa driver we tomanyi mukozi we gye bamuzaala tomanyi driver we gye bamuzaala tomanyi omuntu alabirira abaana be gye bazaala tomubuuze abaana bo batandise gwawo batandise nakolako obusomesa ne tukeera ku makya nga tandise okusomesa nga taamu ewedde tebatusasudde ssente naye nga omusomesa omu nga musajja mukulu nga ndi mwana muto naŋŋanziza okusomesa naye abange mbaleseka kati ebirowoozo okusomesa omutima weeguli omusomesa ababe bali waka naye omusuubira kusomesa ababo Honorable Godfrey so n'olwekyo lining nga mmaliriza seriously ensonga tulemu gamba aba gavumenti bokka omuntu yenna akukolera bw'oba olinawo bakuyita boosi bano abalina restaurant abatakkiriza baana kulya ku mmere naye nga atunda restaurant kakati nombuuza otundisa otya omuntu emmere oba n'osanga omuntu n'osanga omwana nga musiraamu oyina amugamba gwoba ogabula ki embizzi luyalega waliwo ebintu nti wadde omwadde ogwalaga nti era bali batugaza mu economics nti ekintu ekisanyisa omukozi si musala gwokka n'ebyo ebintu ebira okumubuuza gundi oli otya mukyala waali atya abaana bali batya employer relationship muweeko liivu ate liivu ogifuule with pay omugenda nti aneda wummulamuko kati nga muholide abaana bazze gamba abaana bo wama naawe oli kulivu oba oyagala kuddayo ko wammwe ddayo ke wammwe abaana bali waka basobola okukola abaana abange tebakola waliwo omukyala gwe nasanga nga ne bwasesema ayagala kkiriza so n'olwekyo nti olunaku olwo dusinga ekikulu kyalwo kutunuulira ebisomozebwa eri abakozi si lwa mazina era baloga nti olunaku olwo nabiki bibatuuse eba talking so nti message yabadde abantu gye bateekedde omukulu kuba bamuteekerateekere teyabadde kulayini. Honorable KAIJA waliwo abatuuse n'okulowooza nti ennaku zino tezikyakola makulu eri bannayuganda ng'olwo lw'abakozi ne mugende namutumba esente ne zisaasanyizibwa esente z'omuwomusolo ne mmaliriza nga ne bimwogedde bikomyawo olumu tebituuse eno wansi ku mukozi ng'ono omukozi ku lunaku lw'abakozi. Really, do you find this kati ekyenjagala okusooka nti ebintu bingi KAIJA abimanyi nti bigenze bikyuka ffe twasomera ne mwami KAIJA ono nga bakubuuza the three cash crops of Uganda. If they ask about cash crops omuntu alina kwogera coffee twabikolanga ebyo nayogera wakisuubiranga ekibuuzo ekyo muli exam nayogera ne coffee, tea and tobacco cotton and tobacco cotton and tea and copper no cotton, tea, coffee, and cotton. Yes, there was two C's. That is coffee. Coffee nechi ne cotton. Byali ebikulu. Nakati zijanga zikola ki? Zikula ziyambako. Yes. Kakati mwami KAIJA kyakozesa definition enkadde y'omukozi. Really? Yeah. Kubanga yakugambye yanti enkugamba and that is the same definition we would be using mu biseera bisinga bali batubuuza what are the cash crops, but today singa okibuuza tekikyali bwe kityo. We've gone to tomatoes even. It's a cash crop. Talk about beans. Talk about food, maize. They are also cash talk crops. Talk about coconut today. Talk about things like avocado. Actually now walogundi jiba promoting better hash avocado. So things are changing. Okay. So the definition ey'omukozi yaani it has enlarged. Mukyala eyo nnima. Nanyo omusajja omusirikale bamita Brigadier General musajja awaza. He has slightly bigger land than me, not slightly but much bigger. No mami mulomo la mtama mawazi. Tubire mukyalo naye olunabala bakozesa abantu. But tukayanira abakozi. Not like until one naye we compete for the workers ku kyalo. Omukozi ologo bayita waka sanvu. You know, they work for some hours and you pay them. Tubayita bakicuba. Omuntu ajewuwo
nakola paka saa 6 nakola sinji kasanvu. You begin with them at 7 ku saa 6 n'omuwa sente ze and ezo zakagwirawo kuba zo za mwezi. Kati time yatuuka kati for example nga kati amasiga getuba twakavonga tuli planting season bwe tuba tusiga buli muntu abakozi abagala but there are few tuba we compete kati batuuka ekiseera nembongeza atuuka ekiseera nga bagenzi wa musajja nga ate nze njagala butasuka season nenyongeza nenga kati mutwalo they all came to me. Mwami musajja wazinayongeza gumu 2 mwami mawazi nayongeza gumu 3. We eventually came to 15,000 shillings. Lwaki there was a competition eri bano abakola but they would also nenga nabo batugamba nti okay newankubadde onale boyogera kino ne mujjukire mwatwanga siringi kasanvu nga akawunga kayikyali kasiringi 12 dira akawunga kayinde sinye 14 ne mukyagala kutuwa sinji kasanvu niyo olwokuba aliwo embeera ey'okubavuganyako fefe nyini abakozesa tuwalirizibwa okwongeza ekyo president kyabadde ayogera who is a worker nga tonnayogera ku mukozi mwami KAIJA gwayogerako yekkaali ewa Kiwanda nga house boy wa house girl wa driver wange mwami Roger David abadde ngamba ne mukyala we Sharon. I know even their house. I know. I must know because if David works for me, if David works for me, no musanga naganti yakamvugira emyaka 10 nga tayina nju. Then it's me bagamba then ogenda kusobota okuyamba fefena. Oba nono gwobadde okola na ife emyaka 10 tayina nju. You know, bwembanga babasaliza abana bensokerako abakozi bange. Honorable Godfrey Lindako. No, mbadde njagala. Leka nkochi financial okubutandikira. But I know the picture. Waliwo abakozi, Lindako, waliwo abakozi mu factories, wano Uganda, mu ma company, abakolera 13. Yes, kati ekyo nkigenda ko. Webali. President echenyi kachembadde omukozi ono bwe toyogedde ku welfare ye mu kiseera kino nga toyogedde ku ddagala lyasiba ng'assa oba mu bimuli oba mu factory ebimuyingiramu n'agenda okumaliza nga talina NSSF tomusasula NSSF n'awutuuka ku myaka 4 ng'afunye ebirwadde n'afa. It's very important omukozi bwe toyogedde ku mukozi oyo obeera oyogera ki naye njagala kukulaga mwami Apollo nti president kyabaddeko kwe kugaziya because bw'osigala abachina makampani gana gafe getwaleeta Lindako bakuba n'empi bakuba abakozi empi oba kitagala kyengamba ebyo biruma abakozi mu kiseera kino kye. I understand naye kubanga jjukira omukyali yali asoose okugerada yogere ku kyobayita minimum wage ne minimum wage eno gyogerako president yagaana anti kyenkugamba mbadde nkulaze wali nti minimum wage wakati wange ne musajja awaza ne mawazi mu kyalo yeeyongezayo because of the competition gye tuteeseewo mu China. Just understand this. I understand. Because the more factories comes here, of course, welfare yabwe gamboots nzabakozi bange. Ngane muga bajja n'okujja ne mugamba tolina gamboots togenda mu nimero yange. Kiwanda yewe. Ne mugamba why do I do it? Because there is competition. Nagamba abantu bwemba nalimye kasooli ekisookerwako nsooka ninjako ensawo 4 z'abakozi kunywa omukozi ne wabazize nga ajjako olunaku lumu amast make sure nti alina okunywa obuugi yagwesamusamu ng'ate buli mu sukaali. Why? Ne lwaki nkikola bwento si lwakuba Kiwanda ndi MP si lwakuba Kiwanda ndi mukulembeze naye nkikola because I want to buy off the competition baga nti watugende wa Kiwanda tunywa obuugi obuli mu sukaali era sente zaffe tuzisangawo ate bwe tugende wa Swandi so newankubadde atuwa sente naye atuboggolera akola kino kituufu abakozi bano beetaaga okufaako baroso buli lwembeera nga mwina abantu batono nnyo ba employer president kyabadde agamba bakolanga bwe baagala. Okay. But if you empower Apollo n'abeera nga has become a commercial farmer ajja kwetaaga abantu abakola ku nimero 10 abamuyambako even when he has 1 acre. KAIJA bw'anaatandika ne Kiwanda n'atandika kitegeeza kati wano basatu tujja kuba tutaaga abakozi 30 kati kitegeeza ki nti banabeera abakozi nga bali 20 mu kyalo ekyo tugenda tandika okuba competingako and their welfare. Okay. President that was his message. Your message ya president. Naye njagala oyogere ne ku Lindako njagala oyogere ne ku Honorable KAIJA kyayogeddeko. Lindako nti mwa abanene sigwe sigamba gwe nti wali abanene
ababeera n'abakozi baba driver babani baba AD babani nenga bo esawa talowooza nti oba n'omukozi alya n'abamu actually kankubulire n'abamu kuba MPs ne ba ministers in parliament basituza ne bagadi baabwe ensawo bodyguard oli yajjanga bodyguard emundu n'agissa wano amusitulire ensawo. I had a bodyguard called Seno. Really? Omulabanga ku Seno Gawulu ng'anyumira nyo kibayita okulima era ng'anyumira bwe tugenda mu kyalo. He was my bodyguard but naye olutuuka mu kyalo natika mugambuutu ne tugenda n'oyagala asawe n'ewaka ano nga takikola because of coercion. No. Naye ng'agamba onaleba obulamu buno bwagamba obulamu buno tubulimu naye ne bwe tunaba tuvudde mu magye gano we must go back kukola kino. So naffe twetaaga okukiiga but with love. Yes. Era bwe tuba tukola of course muwaayo ne mugamba okay Senoga kano ekisooka omuntu yenna akkolera he must be your friend. But it is not the case. Omuntu yenna agenda okukola omulimu gwonna either ali mawuwo oba akuvuga he must be your friend. Akola mu dduuka lyo omuntu oyo alina kuba mukwano gwo bw'obanga tosobola mufuula mukwano gwo first of all tewetaaga kukola naye because ekyo kikulu nnyo omuntu okubeera mukwano gwo then you cannot eat without nga yetalidde wakire emmere ebennemere because at times nsobola kulya nga ndidde ku Sheraton. I may not have money okwaffordinga okwa bodyguard basatu babiri but the driver picks a car ne bagende Wandegeya oluntuusa ku Sheraton nenga ntoke sijja kusobola kulya mmere eno naye ate kuba lwe ndidde ku Dream Restaurant ku mmere emu omutwalo gumu n'ekitundu ewa Nambiru ffena tutuula wamu ewe mbadde neena n'ekitundu nga tuli basatu tugenda ffena ne tutuula okusinga okulya ena n'ekitundu ku Cafe Javas nenywa mukyaayi weena kitundu bwe mbanga nyina ezisukkaawo nze ndi eya Cafe Javas ne basimbula emmotoka ne bagenda balya ewasoboka ku bbeeyi gye nsobola okusasula. However n'abakozi nabo balina ekizibu ate bw'osasula emmere y'emitwalo 3 nga wakaaba abaana be tebaalidde gwe n'omugulya emmere y'emitwalo 3 then ate era oba omukoze bubi waakiri omuwa emitwalo 3 n'agenda n'alyako 15,000 emitwalo 2 n'agiweereza waka. I support that completely. So kakati kyengeza kugamba mu kino nti yes waliyo abantu abeeyisa obubi. There was a gentleman Irache madenja lokubuza nti gwe ngabadde mu sakoze z'abantu. Wali abantu abeeyisa obubi bameka bakola nga gwe bwoko era abantu ngalowooza nti driver ekisinga obukulu kiri kimu kyokka wanywedde amafuta. Olumbuza wanywedde amafuta simbula naye wanywedde amafuta ayishuwa yes because naku ezo nagenda okulaba General Sale Moroto over the weekend ku Lwokutaano twas Idide nenvuga nengamba David ogenda kunvuga because normally I drive myself tugenda netusimbula kusaba 2 twatuke moyo tukusaba 10 n'ekitundu ez'okumakya baratu meeting yange yali Saturday nenga driver manyi yasuze avuga ngangena meeting nemuga nekwati gwe genda mu room webake let me go on the meeting nevuge because gwe nyine weteka ku risk exactly singo siba na yenga ali mu mutto bwati kati ekino bamunatuka cyane n'abakunga bafira mu accident nena genda okudda okumuzuusa yali yebase Matanyi isa next town nembuuza nti have you selected nemula nemga katwebake we shall go back tomorrow because nawe nyini weteeka mu kizibu omwana ono obanga tiyebase bulungi babanga talidde bulungi baba ine birozo of course try kumalayo bizibu by'abakozi alabe ngofaayo kufaayo kukulu naye saagala kino bakikwase ku kino no Macho Dong he's a soldier Kano omugenzi Charles yes amanyo kondolinga kyaita abasirikale. This soldier has been attached to Macho Dong just one weeks 5 yabadde wa mwezi guno okuna ono omwami abadde ne ba escort since he was a sergeant up to when he is a Kano chairman C5 nga bakozi akola nabo. I went to his introduction era ayanjula mukyala we yafa some time back kati yaina mukyala gwa bana ebanga ne tugenda for traditional wedding e West Nile nengenda ne mukyala wange we went with Vero ne tugenda da paka West Nile okwanjula mukyala gwali naye ono gwali naye etwa mwanjwa mu West Nile tugenda for that traditional wedding but a very humble man was first of all ngabo tunulia size ya Charles
I think their family, they are just giants. Yeah, they are giants. But them buza mwala wangano Ayitamu but I think your family must be giants because bolaba Sam Engola. No laba ne Charles Engola. But no balaba they are giants. Atona abadde muwanvu munene bayogera bwati. Onako omuntu ali ekyankwanzi twali mu dormitory bwe yali yeebase being musajja munene n'abanga afuluta kati mufujja lya fefa abavu nga tukyali bato omu n'ayagala agenda amukasukeko piro kati MP oyo omu ati mu parliament olwaliro naye bwe yazukka bwati of course immediate n'azukka tuli mu bangi bitusula mu ddomu zaffe ez'ekyankwanzi yayogera naye ffenna nga buli muntu yenna ali terrified. However, with all that strength n'amaanyi gonna, when you see mukyala we n'engeri gy'abadde eyisamu, he's not that kind. So omwami ono naye kyewuunyisa nti omusirikale ate yagenza okufa ng'ayogera ku ki omusaala gwe tayogera kubanga oba oyogera ku musanze ina abasirikale but we sife tusasula no allowance ziva ku ministry niyo omuntu amaze kale ne batuga kaita zisasude nenjagala okiteberezemu Apollo omuntu yakabera nawo omwezi gumu allowance ziba zidilenze kutuka ku level ki ekutuka ku byamasasi kaija so that one is ruled out kuno okufa kwono manyi either abaddeko ekizibu kyetusobola okukebera and I want to call upon my colleagues especially the leaders desist from making some reckless statement. I saw the Lord Mayor yesterday ku TV immediately ku camera nga blamingirawo omufunti abatasasula naye asobola okukikola mu nsobi naye nga ababikola bangi tomayina circumstance ene ebaddewo you just come up with a statement that's wrong as a leader. And you see omufu eyasse ayina byanesa akozeki ayogedde byakozeki byawuliddwa biteta kujja kwanga oli yafudde kwanga ezo issue zogereko waliwo bezikola nga benyini nga ngoli victim n'okafiiramu waliwo go bakikola ngoyo go banja olayebu video nga ba maid bakuba abaana bagenda okunoonyereza alaga nti nanyini mwana kyabadde akola maid kuba buli omu agenda ku soft target obusungu abumalira kuono naye bwakola ki bakate bambe ekyagize Engola kwe kuba nti minister w'abakozi ngono byadayogerako nsonga z'abakozi z'abakozi you see eri rapport je nakugambye bobanga munno ni wabanga edisosi ngo badde oyogera naye alaga ati anedda kinage nti message je mwawadde omukulu yagambye ebyemisaala ne welfare sibi ebikulu this particular musirikale yagenti nabyo bikulu naye mulowooza mu kiseera kino nekubala abatali kukola ki kwe kugaziya kwe kulwanyisa ebbula ly'emirimu obaka babadde wala nnyo babadde so clear KAIJA agambye whereas the welfare remunerations of workers is important neda akati okubakuyita kujafuna okimanyi mu communication oba ojafuna kati twogera ku musirikale yabaddeyo ono siwa if kwa mukamawe yabaddeyo omanyi waliwo ekintu waliwo omukolo gwogenda okwesoobi abaana bo tubagamba nti omanyi okunywa amatasi kikulu abakozi ku lunaku ng'olwo badde beetaaga ekigambo ekibawo essuubi ng'erinnya lyo nange mamanga mpita ssuubi essuubi KAIJA olwakadde nandisabye oyogere ku kintu kino kuba ndowooza kikulu ensonga y'emisaala disparities misaala n'owulira nti omuntu omu omusirikale nfunye information okuva wa omumyuka omwogezi w'ekitongole kya UPDF n'agamba abasirikale aba private bafuna emitwalo 48 n'ekitundu 48 n'ekitundu private naye bw'awulira nti waliyo mu Uganda omuntu ngoyo gwakuuma afuna milioni 25 kyo kibeera kiteekyo kyoboyogerako mu dakiika zino tunzike salary disparities Governor Bank of Uganda nejja nemwa milioni ezisoka 65 ng'ate sente ze bulabi yali ku 65 tazikwatako kwaba mu emotoka bamazigonde bamuwa mulabirira wagenda ebweru lwa musasulira bamuwa medical insurance akati Ruyale kakumbi omusala gwe yali yetaaga butafuna musala nga biri bisinga omusala tesobola kubanga oyina government esasula omuntu omu milioni 6 nesasula omula milioni ki 4 bobera muzadde emitwala toyina bwenkanya oba wone besasula lesi wemitwala nabali mitwala 3 omusirikale omudokita yasinkana omwezi nga myezi nga 2 giwedde
nenjaga mbayige time maisa kuga bitu byo mungaya kabingamba nangamba ba doctor basirikale bawulira sente ziba wakati ba doctors banabwe ne bot bazifuna really kubanga ambe ekibi ky'abasirikale no ekibi ky'abasirikale abo forces bot bakizwa kukola trade union tebakiriza kwogera kakati babeeraawo bafiira mu kimugunyo kyova kati ngono museyi yetaago gwanza okujja ntibakuzaalawa ani muganda wo n'akuwulira ng'afunye taata omulala n'amanti bwenfuna pressure kanzije nkugambeko kuba olwabaga nti alabika na wano yamugambyeko agenda mugamba waliwo minisita omu nja kumbanyumiza nga tuvudde wano omusirikale yamugaga kati omusirikale agamba munenga ntira kuddukira mu mukyala we yabitegeera nogaddukira nakuno nga munne mukama wange nga ndi bubi tebakusasula kakati gwogamba akuma obulamu bwo oluusi asula ebweru ng'ekuba etonnya olodime yagezanga nti waliwo kuba lwe yatonnya juzi wane n'awulira ng'empa enfunaga kakati ate bali abantu era yangaye nti lodime yagaye nti bwe yafulumye ng'avudde awo yagambye abasirikale babiri bwe mubanga n'ensonga kifo ky'okukuba amanda mumbuulire kale bwe nategedde mu KCCA bagambye baminisita olw'eggulu babadde badduka okussa ssente ku akawunti z'abakozi baabwe byabadde byogerwa tetumanyi nti oba bituufu mu KCCA abakuma Lord Mayor bafuna allowance ya wansi kuba kumoya iddi ate bali kulanga ki bono bali ku kitongole kakati nawo olabanga ki disparities ezo misala omanyi obuntu obulabanga obutono fena tuli wantu bunene nagamba ko mukwano gwange Justina Lumumba gatuli munange ono kulaga kaija committee nga pateyo kulwanyise ne mugamba tosobola kubanga oyagala emirembe nga tokoze bwenkanya ne mugamba oyagala ennyumba ennungi manya fena tujagala bweyagala motoka ennungi manya fena tujagala bweyagala abaana obasome buli kyowulya gwe kiweyagaliza manya munno akyagala muyambe kakulenga olinga agezaako okumwagaliza naye atuukaawo omuntu oyo ajja kwagala naye gwe bw'olowooza n'omukisa ogugwe okimanyi nti waliwo omuntu wano era ajja mubagamba yali asente za kyogamu ez'abaana abo abaana babako gwe bagamba nti munnenaga yalawasiza abasirikale bazali nene mutegedde oyo nazikuŋŋaanya omwana abaatula kule Masaka n'abuuka motoka abaana abaleka emmotoka nekola ki nti omwana akati oluyano gwe tubulaminga kuba afuka victoria amwogera atukuba yakoze ekibenyenyenyo ekyo kyokka era egi alituuse n'omubuuza wali weetadde mu bigere bye gw'ofuna nnyingi n'obwobutono obufunye so n'olwekyo yenna akozesa nga zisiri gavumenti yokka yenna akozesa nga tulya gavumenti naawe tandikireko tuuka ku ofiisi gyokule bw'oba olina ekiduuka okimanyi nti mu kisenyi abaana abeetisi babatikka ensawo ya kiro 10 bakiŋŋambako luya nagago n'ogago munno n'omutika kiro 2 gwango kyoyagala gw'obala ensawo ofuna amagoba amangi naye ng'olina omuntu gotta so n'olwekyo nti obwenkanya equity fenna gyerwana ekirungi bwebanga minisita batidde kyetegeeza bagenda kyogerako bwebaba MP batidde bakigera bwebabanga abagagga batidde kubanga waliwo ekintu ekibaawo nekiyamba abantu okulowooza kuba buli mwagamba singa mbadde nze mbadde njagendako mu Amerika nali badde sigenze nyina akaana kakadde kakazaalibwa kakati nolawo okulowooza kweroga lwaki kuba buli wola tolanazire badde zonna zaava kweze teri bintu bifuniddwa mu nsi muno olaba n'eddiini gye tugoberera Yesu yamala kuyiwa musaayi blood has always been a landmark kiba nti ey'okuyamba okula nti ebintu bitera kubanga abantu abasinga bo ku lwabwe maani Katonda yamukola nga yeyagaliza. Honorable obwenkanya tulufuna tutya okusinziira nga tutambudde mpola mu kutuuka ku bwenkanya okusingira ddala mu misaala bayogera ku salaries commission tugenda kutondawo akakiiko kaddemu katune emisaala kale saidi ne y'abakozi abafuna emisaala aba gavumenti kuba nnono yennyini ndowooza bino byonna bivaawo yennyini kakati tulina eddakiika 3 kusabye obusabe kyewala okuddamu okulaba ebintu nga bino tulina okumanya ku byonna oyinza obutabyewala because abantu
abantu bangi utuka mu America mutabera drunk natta abantu makumi na makumi munata girlfriend mutanada boyfriend nakwate mundu na such things do happen kubanga tuli munsi and it's very unfortunate nze kinja kugamba abantu tewali omusala gugenda kukumala naye it's also very important abantu okumanya nti omuntu gwokola naye muntu nga gwe ayina ebizibu allow that person to ayogereko naawe okkiriziganya ne his excellency the president minimum wage tujetaaga wano musere minimum wage president agikiriziganya ko kikamu kiri kimu kyokka yagana okusaka omukote anti kati kyekiri kye nagambye of course if we could open debate over that it would take another 1 hour minimum wage nze nagambye ekyokulabirako the best way to implement it kati olaba ngeno program ya fair parish development model president tukyalina ba housemaid mu nju zaffe betuwa emitwalo 5 bwegiti omwezi 5 yes really ati nkugamba bonobo mu 5 nga yavansanga bwami nga amanyi Kiwanda ali ku kyalo ayagala abakozi amu omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi afune emitwalo gyana mu 5 omwezi kubasatu tajja kubeerayo the best way to implement minimum wage empower abantu abalina let's go into commercial agriculture, let's go commercial because buli kyono yagala okola nga kiri commercial definitely need somebody akolerako ate munabiranga muna mubeetaaga competition yo kejja kunyana bano naba China batujoga lwa kintu eki nti omwana ava ku kyalo nga amalako emyezi nga tafunye mitwalo 3 kati bajja mu China n'amujoga niyo omwana ontajja kusobola kukizibwa kujogebwa ng'amanyi ku kyalo ewaffe nsobola okubeerawo n'enkola emitwalo gyange 3 ng'ate ensula waka wange so ekyo kye tulina okumanya let's have this mwabayina ebitongole bya government abakola ku oli mu Grimisa oli mulundisa please genda mu kyabavubuka muyigiriza okulunda enjuki muyigiriza so that abantu bakole ekintu omuntu amanyi nti nja kuba n'ombisi gwange jota tumala makadogumula kumbisa wakana kagula ku kona clark eri nerageze okula nkuliko ne namba y'essimu twali tulina okubira omuntu ne namba y'essimu atuweereza ombisi gwenju kimuvubukale nagutuweereza and what to pay yagutuweereza ku bus so that's where we should be. President agamba parish development model egenda kutondayo emirimu million 7 ya nacha ekyo kyayogererako yamanyi nti boyimpawalinga lakuba my problem parish development model ekintu kimu kigagwere yes project nazo tuzigala ya nati abadde gamanti singa omuntu abadde empowered kyenabuuza kibadde kimu kindawo okudamu ne president maybe we shall discuss about that how much can 1 million empower someone to become a commercial farmer so that this commercial farmer can be actually be able okunoonya abantu 10 abamuyamba with 1 million that's the only challenge I have with million 7 no olwo ndo kinagenti abantu abateekera mu M7 speech babi bafu president no you see abantu structure that beef is prayer era abayetekera then ngateye tabira kutaka kati abakoze ngwena population ya milioni 45 nembo ina project yaji egende okutondewe emirimu million 7 eba gundi in the middle yava mu atulaba ku Soul TV program munyo kumacha munatusonyi wakadeke katusazeko tekwa kwebaza honorable Godfrey Chiwanda Subi kisoboka tandikira kunze tutekwa kwebaza honorable God banene bibasembyayo akira era KAIJA twebazema abadde naffe mutusonyiwe tetusobodde kutula kubaka bamwe tujja kudda mu week ejja twagaliza olunaku olungi musibe bulungi era mwerawo.